Ebya Pastor Bugingo kukananira ndi bitabuse anti Teddy Bugingo amulaze fire ate ye Bobi Wine atabukidde Museveni agona malala genkuletedde kujika media wasibyo otya ogamba otya kansubire nti oli bulungi buterefu tutandise ne His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ngabe muzemulaba ngirwa pressure je muze mutekawo basebo ne banyabo ba political prisoners baffe abamu bagenda babata pressure je mwatekawe ya amanyi locally ne internationally ya forcing a regime okuta bano bawaiza ba Edi Mutwe ba Nubian Lee ba Dani Majiki ba Modern Tambi n'abalala ne wankubadde mu M7 yafuba nnyo okutekawe ekibozi n'agamba abano bambatadde bateseza nange era nakwesa ne bannafu abamu okwagala okutekawe ekibozi okutusindikiriza okwogera ne Museveni twakyogera lunye era tuddamu ne tukyogera nti tetugenda kuteesa ku ddembe lyaffe kuba lyatuweebwa Katonda ne likakasibwa constitution. Tetugenda kwegayirira Museveni mu ngeri yonna yonna kuba tetulina musango gwe twazza. In fact bwe tuba tutunuulidde amazima Museveni ye mmenyi w'amateeka. So tetugenda kwogera naye oba kumwegayirira. Naye pressure je mwatekawo era je muze mutekawo nga muba demandinga internationally nti babadde bafuuse n'aba icons ng'otambula eyo Amsterdam gy'otamanyi n'osanga kafaananyi ka Olivia Lutaya nga bakapaintinze ku kisenge. Bano abantu babimanya nakibagambako bano nti baagala okuta abasibe bano naye bamanyi nti banaata bano abasibe olunaavaayo basobola okubakuba mu kooti guyinza obutasalibwa kati naye gye bujja kuba baba n'omusango gubalopa gavumenti eyo okubasiba mu kkomera ebbanga eryo nga tebalina musango. Gavumenti ya Museveni yalemwa okuleeta obujulizi bwonna obulumika baganda baffe. Eyo ensonga lwaki babadde tebawoza okumala emyaka 4 bonna Lukutana yakuba muntu amasasi bamusiba yonna ku ngazi izo mwala bakanyamunyu ebbanga lye bamusiba n'abalala abakozi b'ebikolobero bonna nga kwotadde n'ababbi b'amabaati bonna babasibayo abamu ssaawa abamu nnaku naye baganda baffe kubanga baavaayo ne bawagira opposition ne bawagira Kyagulanyi babasiba ebbanga eryo lyonna ne bwe baatuuka nga batuuse ku kisenge nakibagamba nti eno gavumenti eyagala bata ebeewonye kuba mubatuuse mu bulago basala amagezi gonna okwejjako omusango so that bwe muvaayo mu kkomera okusooka temusobola basiba balopa mu kooti batanza ne nekyokubiri nga bamanyi nti bwe munaakomawo temujja kubanga muli kaali nnyo ensonga lwaki bakozesa amagezi gonna era ensonga nga Museveni bwalonda omuntu kuba minisita ng'alina ensonga emulondesezza nga bwe yalonda Saamu Mayanja nga ensonga ye yagenda kuvoola Kabaka bwatu bwe yalonda Balamu ng'ensonga ye yagenda kusendereza baganda baffe na kubatiisatiisa kubakkiriza misango gye bataakoze. Atulugunya honorable zaake ne bamufuwa paper spray mu maaso n'amala emyezi ng'esatu oba 4 nga tasobola gaggula bulungi be baamulemaza be baamutulugunya mu kiseera kya COVID nga bo balowooza tubyerabidde. Gaali mawulire ga ssanyu naye kye gatumala bano sibetuusiye tageti yaffe ye Museveni ne mutabani we n'abo abamwetoolodde ate nga tujja kubafuna. Twagala okwebaza ttiimu zaffe mu diaspora n'abali wano nammwe ababeera ku social media ne mu expose nga bino ebintu nze nga mbagamba nti tweet gy'okola oba Facebook post gy'oteekayo munaye tekoma ku ggwe egenda wala. So bano abantu babataddeko nati n'ebyobugagga byabwe byonna ne biwambibwa omanyi abo ebyobugagga bwabwe biri bweru kuba bamanyi time yonna tubatwala emisinde naye ate naye gye bapulaningi okuddukira kati gye tusoose naye ne tuggalawo n'ebyobugagga ebiwambibwa amayumba gabwe ne bizinesi zabwe ne ziwambibwa ate tekikoma ku bo wabula kigenda ku bakyala baabwe kigenda ne ku baana baabwe abasomera eyo n'abakolera eyo bonna baali ku nnyonyi eddako enkeera okukomawo Uganda. So njagala okubategeeza nti tetutudde musobola okukola byonna bye mukola naye mujja bisasulira. Muyinza okubikola nga mwagala kusanyusa Museveni naye mujja bisasulira mwenna nga ne bosi wammwe Museveni mwali.
ekisemberayo ddala basebo ne banyabo kwe kubajjukiza nga bwe twasuubiza titugenda batuukako mu bitundu mwemwe yenna gye muli era tujja. Njagala okusaba abakulembeze bannaffe bakoordinators baffe abantu mubateeke mu mood. Munawe Basmati n'abalamba tujja Lwengo, tujja Bishop, tujja ewammwe Mityana, so mutulindirire tujja batuukako tutereeza nsonga ntonotono za program, then mu bbanga tono tujja kuba twanjula program yaffe yonna nga bwegenda otambula. Yes, buterevo yonno ye His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi talina bigambo biwoomo wadde yadde eri security eri government gye buvuddeko mwenna amawulire mwagalaba abamu ku bantu abali bakwatibwa ku bintu ebya politics nga bavuddeyo nga bagamba Bobi Wine yabakozesa ensobi, Bobi Wine abalyamu sente era nga basaba President Museveni abasonyiwe abajjeko emisango gyonna n'emisango gye nyini gye boogerako bagikkiriza nga bano basuubiziddwa nti bwe banagikkiriza bagenda kubeera nga ate munnange bateebwa, bagenda kubeera nga bayimbulwa era ng'omukulu gwe bagamba eyakulira mu kikwekweto kino eky'obbamatiza okubeera nga bakkiriza emisango teyali mulala okujjako Honorable Minister Balamu yoni yabamatiza n'abagamba mukkirize emisango bwe munagikkiriza nze ngenda kubeera nga buterevu njogera n'omukulembeze w'eggwanga bafune presidential pardon. Bwe bafuna presidential pardon emisango gyonna gisobola okubeera nga ate munnange gibagibwako ne bateebwa ne baddayo ne balya butaala. Bano nno abasibe abali bakwatibwa mu biseera ebyo babadde bamaze mu kkomera emyaka egiwerera ddala ena nga bano babadde babaleeta mu kooti ne babazaayo ne babaleeta nga bwe babazaayo. Kakati nno Honorable Minister Balamu yabagamba singa bakkiriza emisango definitely agenda kubeera nga ayogera ne president abawe presidential pardon abeere nga munnange emisango gino gibagibwako babeere nga basonyiwibwa babeere nga badda ewaka. Mu katambya kova okulaba bino byonna Robert Sentamu Kyagulanyi abiganye agambye ye tebajja kukkiriza kuteesa na Museveni, tebajja kukkiriza kutuula ku mmeeza yemu ne Museveni babeere nga munnanga ate bamwegayirira okuta abasibe be yakwata mu nsonga eza politics. Yagambye tajja kubeera nga apondooka, tajja kubeera nga atuula wansi bateese babeere nga bano bateebwa. Ekyo nno kitegeeza nti omukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi abadde ayitibwa enfunda nnyingi okubaako ne bateesa nabo n'okubaako ne bye bateesaako basobole okubanga bata abasibe bano naye nga kirabika yabigaana era y'ensonga lwaki bakulungudde emyaka 4 nga bakyali mu kkomera. Kakati nno oluvannyuma lwa bano okukkiriza emisango tusuubira nti essaawa yonna banditeebwa Minisita Honorable Balamu tumusuubira okubeera nga essaawa eno ali mu njogerezeganya ne president okubeera nga bano babawa second chance bafulume bagende babeere nga ate munnange balya butaala. Naye sebe emyaka 4 mingi ne bwe wandibadde gwe emyaka 4 mu kkomera olaba kusiba busibi just ssaawa nga 5 nobeera mu kkomera eyo naye n'owulira nga wenyiwiddwa n'owulira nga olwadde kati saasira bano abamazeeyo emyaka 4 mingi era kati kyovula bagamba omuntu ali mu kkomera abeera tategeera abantu abali wabweru ebiseera ebisinga be bamutegeerera kwegamba ye n'essuubi liba lyakola ki liba lyamugwamu. Kakati bano essuubi lyali lyabagwamu era y'ensonga lwaki ndowooza bano emisango batuuka ne bakkiriza bagikkiriza osanga awe banaafunira waazi okubanga munnanga ate nga bateebwa. Katulinde tulabe emisango bagikkiriza saawa eno basobola okuvunaanibwa olw'ensonga emisango bakola ki bagikkiriza era still basobola okuvaayo kubanga Honorable Minister Balamu yali yabasuubiza okubeera nga ayogera ne president bana bawe presidential pardon babenga bafuluma. Katubasabire kale ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala ye Pastor Bugingo alina byayogedde ku mukyala Teddy Bugingo. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere bango bye musoti mukolesebwa okwange bali bangobye
kiri ku record ebbaluwa gyeziri. Yes, omukazi n'omwana beegatta ne bawandiika okungoba nti bakoze resolution nga majority, ngobeddwa mu Salt FM Limited, ngobeddwa mu Salt Television Limited, ngobeddwa mu House of Prime Ministers International Limited by guarantee. Naye baagenda okuligestalinga nga tibakola majority, nga omwoyo omutukuvu yabasookayo. Ebirowoozo byantawaana mu mutwe kubanga bansuubizanga nti nja ggwa eddalu, nja kweyambula, nja kujjamu engoye. Nze bw'ontwalako ennyumba sigwa ddalu, bw'otwala ettaka sigwa ddalu. Naye buli kintu kya Mukama kinkyankalanya. Wakati awo nangamba naye bano abantu tebasaaga, nze ensi kati nagikkiriza. Kabeerani bw'akugamba nti nja kukola ekintu, tokitwala nga kyakusaaga ne baba ye yakuyonsa. Nangamba gwe nazaala ne yamuzaala bye boogera biyinza bitya okutuukirira? Omwoyo omutukuvu nambikulira nti radio ne TV ne church bwaba bikusuuza oba owedde amazima ga Katonda, ne ntula ne mpuliriza eddoboozi eryo gye livudde. Nengamba mpulidde bubi, nenziramu nenoonya kisoboka kitya nti registration zoogera nti muli basatu, singa bawandiika ababiri nti baggobya oba ogenzi. Ensi kye bayita majority ne bwe muyitamu olwala eba majority. Nempita balooya bange ku speed ne mbagamba nyongeddemu abantu, nyongeddemu gundi negundi negundi negundi, kuba bino ebintu by'abantu. Ne nyongeramu abantu ku speed, ne tuwandiika ku speed, ne tubiregisteringa ku speed. Kumbe nabeeri bali mu kukola. Twabiteekayo Monday ne bangoba ku Wednesday. Naye bagenda okungobanga babagattamu abaagambye nti ye majority. Ate okusinzira ku updates si be ba majority. Ne babagamba temusobola mugoba mpozi munoonye ne bana abalala kuba nabo ba member. Yes, Buterevo yono ye Pastor Bugingo ng'agezaako okubeera nga alombojja ennaku munnange gye yayitamu nga baagala okumutwalako ebibye, nga sheyazize zonna baagala kuzitwala, kwegamba nga baagala mugoba mu bizinesi eno eya Salt Media nga kwogase ne church ya Kananirandi, ng'omukyalo yali agala okukikola si mulala okuggyako Teddy Bugingo. Abasajja tusirikira bingi nno, naye mu butuufu omusajja Pastor Bugingo ono alabika alina obulumi ku famire ye eno. Okusinzira ku bigambo byayogera, alabika obulumi bw'alina ku famire eno bambi bungi nnyo ddala nga bw'okiwulira. Naye nga bw'omanyi nti ebiseera ebisinga singa ensonga bwe zituukawo, abasajja ffe be basinga okusalira emisango. Ti omusajja ye musobya, omusajja akola bw'ati, omusajja biki kwegamba public eyanguwa nnyo emisango gino okugisalira ffe abasajja, abakazi bo ne babaleka nga bayinaayina. Naye okusinziira omusajja ono Pastor Bugingo bw'ayogeramu, olabira ddala nga obulumi bwali bw'amaanyi era nga kirabika bingi nnyo ebyatuukawo bye tutaamanya, ate nga naye teyabyogerako, yabimma amazzi n'abireka. Munnange guno omulembe lwakuba kati tugenda tufuna ku bantu abatulwanirirako mu public eno, naye nga abantu ebiseera biri babadde batugombamu nnyo obwala, babadde batusibako nnyo emisango, nga ne bwaba omukyala ye musobya gwe omusajja ng'ate bagukusalira. Kati omusajja ono Pastor engeri gy'ayogeramu mu butuufu, olabira ddala nga bulumi bw'amaanyi, olabira ddala nga wadde tugamba nti ki oba ki, waliwo ensonga eziriwo z'atayagala na kwogerako okusinziira ku busungu bw'alina eri famire yeeno. Waliwo ensonga endala z'atayagala kwogerako, naye okusinziira ku bino by'owulidde, mu butuufu omusajja baali bamutaddeko akattu, baali bamutaddeko akazito, baali bamunyigiriza nnyo ekisukkiridde. Butereevu nyongera okujjukiza kyobadde ku Jika Media, era nga gwe wina wena tunava kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Toyala kutaninga o notification bell yo, Butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba
wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonza okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo gutere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like. Mwe abatubira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatubira waka mu ggwanga Uganda nyongera okwebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampeera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.